kyenjagala tumanye kiri kimu. Buganda ku ssaawa ya leero Buganda yagaana okugiteeka mu Uganda. Yagaanira ddala. Kyova olaba nti no Abaganda bwe twagezaako bulijjo nkiyita kukola kintu ku Buganda mu 1962 ne tukwata ekkalaamu n'empapula ne tukola endagaano nga tuyingiza Buganda mu Uganda. Endagaano gye twakola Mukama Katonda yazigyawo mu 1966. Lwaki? Buganda entonde etambulira ku butonde tosobola giteeka mu Uganda mpange eri awo ekifulukwa ekyalikola nannyiniyo. Kakati wetwogerera endagaano eri ey'obuddu eyatuteeka mu buddu gye twakola mu 62 Mukama Katonda yatuyamba n'agijjawo. In other words, Mukama Buganda yaginunula bwe yajjawo ekiti ekipapula. Kakati bw'ogenda mu conference eno ng'otutte Buganda ng'ojja kutuuka eyo gy'onoomanyira ky'onookolera Buganda oba ombadde okweraliikirira. Nze njagala abagenda mu conference eno Abaganda mugende na kintu kimu. Buganda terinayo kirala kiyeetaaga okujjako kyekyokka. Buganda era njagala mugende mu conference eno nga mugenze kikozesa kufunira Buganda kwefuga. Si kugiteteekanya simanyi federo kyeki. Federo kyekirina makulu eri Buganda. Federo twagiraba ng'eteekebwawo ntugiraba ng'evaawo toyinza kunnimba nti erina amakulu eri Buganda. Terina. Nekirala kyenjagala ffenna tutegeere tolinaayo formula gy'osobola kukozesa kuddira Buganda entonde ogiteeke mu Uganda, Buganda nebeeramu okujjako ng'okkiriza Buganda ogijjewo ate nayo neekukkiriza eveewo. Kubanga oyinza okusalawo okujjawo Buganda neegaana okuvaawo. Ekyo njagala tutegeere okujjako ng'okkiriza Buganda ogijjewo enfuka eripi osobola okiteeka mu Uganda eramu. Ate bw'oba okitadde mu Uganda toddayo kwogera simanyi Bwakabaka bwa Buganda simanyi ani bika bya Buganda toddayo kubyogerako. Nze ndowooza engeri yokka naye teriyo formula eteeka Buganda mu Buganda neeramu. Temutuuka eyo ne muteteekanya. Federo simanya nani constitution mpudde mpugane constitution neewunya constitution kiwandiiko muntu yakiwandiika mulya mmere bw'agenda yakiwandiika omulya mmere Katonda yamutonda nga buli lwakola omulimu gubeeramu ensobi. Bw'okiwandiika ki constitution kibeeramu ensobi. Kandi bwe kimala okubeeramu ensobi tekiyinza kubanga kisinga nteekateeka ya Mukama Katonda. Nteekateeka ki? Bwe butonde bwa Buganda. Ekyo kyenjagala tutegeere Buganda tewandiikirwa constitution. Buganda terina constitution gyeyingiramu kubanga constitution buli constitution ewandiikibwa ebeera n'ekigendera kimu ekisinga obukulu kutondawo kitabaddeewo constitution.
Katuyinza kuddira Buganda eyasangibwawo n'okutuwandiikira constitution otegeeza ati kyokola oba tokitegeera sebo mbadde nsaba nina amasimu amalala wano nsaba okunzeemu omukulu musiibule kubanga okiwalabikaako ntuuse ku nkomerero sebo tewerabika mbadde ku kya constitution bannange Uganda kyendikuse kati wetuyimiridde Buganda terina ndagaano na muntu yenna tewabeerawo omuntu yenna atuuka awantu bonna n'ateekako omukono ku lwa Buganda nga Buganda agiyingiza mu biragaano ebyobufuge Ssaabasajja Kabaka wange tukubidde tusanyusa okuwuliza tubulira amannya go nawa gy'osinzidde otukubire yakubesitaba nsanyusa ennyo nze Profesa Lwatiko wano mu Amerika neebaza nnyo okuba nti olwali lw'Essande nsobodde okuwulira ku ddoboozi ly'omwami Aluuna ne Uganda temwasabwa ne Mulongo ndi musanyufu nnyo kati okugenda mu maaso obutamala bw'embingiti obudde buweddeyo ebizibu bya Buganda bye tuyinza okuba nti tusala amagezi nga gye tuvaamu pusigenda mubuuza bibuuzo akoze omulimu gwe era tumwebaza nnyo Dokita kubanga ebintu byalimu buli omu asala amagezi nga gye tuyinza okuva mu bizibu bye tulimu weebale nnyo Dokita weebalire ddala agenze n'akoona ku kintu buli kaseera ekimpatatalinga abakulu ab'emmenga atuukiridde minisita ne bamuwanda Ssaabasajja ebigambo by'atayogedde kyekintu bulijjo kyendiko nti obulabe bwa Buganda paka ng'Abaganda tuwemukidde abantu be tulowooza nti bafuzi nga kiringa nti Katonda yabatuteekako nti bwe baba tebatufuze Obuganda tebugenda kubeerawo ng'ekisooka nti bwe bakulonda okubeera CEO w'ekampani neba nga tekola bulungi abaana abagyonoonye si be babeera n'omusango gwe CEO bakufayalinga nti obuzibu bwa Buganda buli Mmengo nti oŋŋamba otya nti gwobeera kabaka w'ebweru tojja nankani erinnya lino onoosonywako kubanga nankani Dokita takuwulira kati wenjogere nkoze etaso Dokita takuwulira naye n'erinnya ly'okozesezza toriwulidde naye nga wano lindaze eddala kale kansobole eryo tutegedde lyekoleseyo lya kibiina ssebo naye nkoze ntya okubanga amasimu nfuna mangi nnyo naye kansobole okubeera nti nga setinga sobole okubeera gwegwe ngenda okuteekako okuzzaako kati koze ntya ssebo abalungi abatuwuliriza mujja kutusonyiwamu katono tubadde tetuwuliziganya n'omugenyi waffe ate nga babadde babuuza ebibuuzo mubadde mubimwolekeza naye ng'omulamwa gwa leero twebuuza
ki ekyalemeseza Buganda okuva mu ddubiri erimu twebuulize ebibuuzo lisuubiri ki litulina tulinayo Sebo Dr. Oli Sebo. Kwendi Sebo. Sebo. Ati nina omukubi omubuuzi w'ebibuuzo omulala. Ababuuzi b'ebibuuzo nkyalina bangi naye nsaba ndowooza nja kwongerayo babiri bokka bisobole okukuta obeere nga naawe owummulamu. Kale Sebo. Sebo katukwate omukubi ono naye abe nga akubuuza